Ku ssaawa 2 ez'okumakya Kalisoliiso wa gavumenti Beti Kamya, emmotoka mw'abadde atambulira wamu n'abakozi abalala b'ekitongole ky'Akulira bakedde ku woofiisi z'ekitongole ekitereka n'okugaba eddagala ki National Medical Store Entebbe. Kyokka ono abakuumi ba wano batuta akaseera okumuggulira, wabula olumuggulidde ate ne bamutegeeza nti abakulu abaddukanya ekitongole kino batuula kajjansi ku kitebe kyabwe ekipya. Taluddeewo n'addamu ddene okukakana ng'ali kajjansi. Eno asoose kusinkana Akulira abakozi mu kifo kino. Ono alabiddwako ng'akubira banne bwe baddukanya ekifo kino amasimu batuuke wano nga bw'abadde asabiddwa Kalisoliiso. Oluvannyuma bano bazze era Kamya asoose kusinkana abakozi bonna mu kifo kino okubategeeza akabi akali mu buli bw'enguzi. If you know any information of corruption here at NMS and your person dies because of lack of medical supplies and you don't say it, don't say the government. You are an accomplice to that death. And the people who gain this money, let me tell you, for us seated on this side, me here and Mr. Kamabare, none of us is going to die in Black Hospital because there's no medicine. I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on a plane and take him to America. Kalisoliiso ategeezezza abakulu nti ekimuleese mu kifo kino ayagala kumanya lwaki ensangi zino abantu bagufudde omuze okwemulugunya nga mu malwaliro bwe mutali ddagala, era ng'ayagadde okumanya obuzibu bwe buli ng'atandikira ku balitereka n'okulitambuza. Eno y'ensibuko ey'eddagala. Tumanye ensonga kiki, tumanye n'entambuza yaabwe ey'emirimu. Bagoberera amateeka, eddagala balifuna nga amateeka bagagamba, balitereka nga amateeka bagagamba, baliwo abantu bateekwa okubiwa kubanga oluusi balageko n'ebifaananyi eby'abantu kinoomu ng'alina sitowa mu maka. Kati singa buli munayi